Ekimu ku kizibu kye tufunye mu nkyukakyuka oba mu struggle gye tulimu kwe kuba nti tuyina bannaffe abatafumiitiriza, abatasooka kunoonyereza, just abaduma ne babama ne bagwa bugwe mu nsonga olw'okuba bawulidde omuntu omu alina ky'ayogedde. Naye ne tuwerabira nti abantu abamuffe abajja ku mikutu kuno, in most cases abasinga tukola videos either nga tuyina ekirubirirwa kyaffe n'ekigendererwa kyaffe, either ogattako oba okutoolako ku struggle. So gwe munankyukakyuka ayagala ogattako, w'ogwa mu video y'omuntu gy'akoze nga mu butuufu yeeteeseteese bulungi nnyo n'ayogera ebigambo, because abaana abajja okwogera ku mikutu kuno abasinga balina ekitone, asobola okwogera ensonga ne weba nga nkyamu, wallahi n'agikwagazisa n'omaliriza nga ogudde mu kinnya naye. Lwaki njogedde ebigambo bino? Njagala tusooke tuwulirize ka clip kaneeno, then tukomewo. Bampita Simple. Ono bamuyita Honorable Nambooze, muwulirize. Nze nsula mukono. Nze nsuza speaker omupya. Oyagala nze nve ku mutuuze wange gwe bawadde dde obwa speaker ate ntandika oteekawo embeera egamba nti bagenda mulonda, mpozi ogamba kumukakasa wange. Nkugambye omutuuze wange asula ku kyalo Kyungu, Jacobo Oboth ye speaker wa parliament ye 12. Nze nga MP wa mukiikirira mu parliament, obeera onkemye nnyo oba onfudde wa mutima mubi. Ono bamuyita Betty Nambooze, bakireke. Njagala okootinga bino bigambo byange. Bw'olabanga nga beekwata emikono mu lutalo, olwo luba terukyali lutalo, ekyo kibeera ki? Ogwo gubeera muzannyo. Nga bw'olaba mulingi nti Mayweather bagenda kukwatagana ne Pacquiao, basooka kwewa bitiibwa. Osegedde? Olwo luba si lutalo. Ebyo biba bya mizannyo oba giba mizannyo. Njagala otegeere nti bannaffe bano batuzannya mizannyo gya byabufuzi ebbanga lyonna. Gwe tosobola kuŋŋamba nti Museveni engeri gy'atumuddemu bannayuganda, n'engeri gy'asiraanyamu bannayuganda, n'engeri gy'atadde bannaffe baganda baffe nga ba Eddie Mutu abali mu makomera abatalina musango, gwe n'oŋŋamba nti ate obeera comfortable nnyo n'abantu abo. Nambooze avuddeyo atugambye mbu ye awagira Oboth. Anita Amongi abadde mu position ye. Awo wennyini wenjagala gwe munankyukakyuka ndaba osimbe essira. Ka clip ako katambudde nnyo ku mitimbagano. Nze Bampita Simple manyi nze muntu asooka okwekennenya ensonga. Mainly nze muntu asinga okusooka onoonyereza n'okgoberera omukulu gw'aka video konna kendaba nga kasaliddwa ne kateekebwa ku mukutu. Ako ka clip katambudde nnyo nga Nambooze agamba nti nze MP asuza sipiika nga lwaki nva ku sipiika Oboth. Tubadde tuli awo kiseka zwi naye najja n'agwa mu ka video. I was expecting nabadde nsula nti waliwo munnankyukakyuka agenda okujja okukola ka video, agenda okukwata ka video ako abeeko video gy'akola ng'akuba Nambooze. Bannaye sometimes tukozese ku mitwe gyaffe twongere okuwideninga endowooza yaffe, tuleme kulowooza ng'abantu babuyabuya. Otwa tutandika struggle n'abasinga baagambanga those are hooligans. Ekyo nakyo twakirwanyisa. Twamala ne tukakasa ensi nti tetuli ba hooligans. We reason. Okategedde now. I took courtesy ne nnoonyereza eyo clip Nambooze gye yakola yali kuki. Nambooze Betty bakireke yali ku radio Simba. Akyazibwa ku Simba naye ku olwo
yali wakaawe ng'ali ku ssimu teyasobola genda ku studio baamukubira ssimu. Now omuntu eyasaze ka clip ako because baamukubira essimu n'agenda ne live ku mukutu gwa TikTok. Eyasala ka clip ako yasalamu ako kokka naye teyamanya nsonga gye yatandikira Nambooze otuuka ku ekyo. We all know Betty Nambooze Bakireke is the most sarcastic member of parliament. Mujjukira ekisanja kiwedde nga balonda speaker. Nambooze ayagala nnyo ebyokusaaga. In most cases asobola building a point ye nga y'amakulu naye ng'agireetedde mu kusaaga. Ndowooza bamugoberedde okumala ebbanga musobola okuba nga munanjulira mumanyi ekintu ekyo. We twali balonda speaker mu kisanja ekiwedde, buli omu yaweebwa omukisa okuvaayo abe gwa frontinga. Nambooze yasituka n'afrontinga ono omusajja yaani ono omusajja omukulu oweeyo engulu oyo atambula ennaku zino yeekomba mwerabidde ali awo muzeeyi. In fact prime minister naye yadda kadaaga. Nambooze yajja n'amwendoosinga naye nga mutuufu omusajja tasobola kubeera era omusajja n'avaayo n'agamba I can't, but it was sarcastic. Just ateekawo faani mu nsonga ye yali alina kyalaga ensi nti ndaba ensi yammwe tugibawadde nono naye mumuwe. Gwe omuntu agoberera Nambooze oteeka okuba nga kano akantu right now okamanyi. Now Nambooze Betty Bakireke yabadde ku Simba era itukkatase ne ngamba no kanoonye interview eno ku mukutu gwa Simba ogwa YouTube. Interview eyo bambi kyamukisa mulungi nnyo nti ngisanze nga gyeri. Peter Kibazo ye yali omukubiriza wa show era ku show eyo Nambooze yabuuzibwa ekibuuzo kino njagala owulirize. Peter Kibazo yamubuuza ekibuuzo enziramu gye yaddamu mwe baasaze akantu ako Kiseka kazze okukolerako vidiyo mu bufunze. Kiseka abaatomedde kano kabagezi bokka. Kati njagala owulirize interview ya Nambooze ate tukomewo tovaawo. Hello. Honorable Nambooze kwetuli. Sebo. Honorable Nambooze luli baatubugumiriza amawulire ne gabuguma abantu ne badduka emisinde ng'era bwe gwali ku mabaati nti amabaati gaagano ne batwala Minisita Lugoloobi ne batwala ani baasibye Nandutu yeyekka gwe baakasalira. Kino nakyo mbeera efaanana bwetyo bwe tunaamala okubuguumirira ne balonda speaker ne mulonda speaker omupya ng'olufu luweddeyo. Kale singa tubadde tugenda kulonda speaker tekyali badde kirungi nnyo. Temugenda kulonda? Nze nsula mukono. Nze nsuza speaker omupya. Oyagala nze ku mutunze wange gwe bawadde edde obwa speaker ate ntandika oteekawo embeera egamba nti bagenda mulonda mpozi. Ndowooza owulidde ka clip ako gye kaava. Nambooze agambye nti kale singa tubadde tulonda speaker okawulidde agambye nti kale singa tubadde tulonda speaker kitegeeza ki? Kati no kijjawo luno lutalo Kiseka lwabadde ayagala okubyulinga ku Nambooze ng'agamba nti Nambooze awagira Jacob Oboth because yagambye nti singa kale tubadde tugenda kulonda naye you all know nti ne bwe tulonda it will make no sense. Era waaviridde n'akuleetera mu ngeri y'olusaago nti nze already asuuza Speaker Jacob Oboth. Of course tebannamulonda naye baamuselectinze dda baamukyuzinze dda oba mugenze okulonda oba temugenze kulonda already yalondeddwa dda. Nambooze kyagezaako tegeeza mu katambi ako. Tugende mu maaso.
ogamba kumukakasa. Nambozi speaker alina okujja mu parliament ejja kututunukayo omutuuze wange asula ku kyalo Kyungu Jacobo Oboso speaker wa parliament ye 12 bamulonze ddi nze nga MP wamukiikirira mu parliament obeera onfemye nnyo oba onfudde wa mutima mubi ate okugamba nti nze nziraawo ntandika okunyeenya ekintu ky'omutuuze wange bw'omanyi kati nze kyendikoye n'ekyungu okubanga ti nze nsuza sipiika kati akakaguudo tekagenda kankubira kolaasi ekirike ene wange sigulugulu abasajja bayiye ku kyalo kyewange ekyalo kyange olunaku lumu kyazzeeko emmotoka 5 ennene nga bonna bazze kuwera nga kuliko ababaka ba palamenti nga 305 wabaddeko bannaddiini wabaddeko abantu ba bulijjo abatali ba muzannyo naye nga kugamba abantu b'omanyi ab'omuzinzi mu ggwanga be bayita ba respected members of society era ekyabadde eno nze nga omutuuze wange kata nno nange kabuze kata tebakuyise oyo gwe bayita the sarcastic Nambozi. All along ebbanga lyonna fe bannankyukakyuka tukoze bukubirire nnyo okulaba nga bano abantu nga bannambuuzi abasigala muffe tubataakinga ku Museveni. Bambi nabo bakimanyi nti ffe abasinga tumanyi bakolera Museveni era bafuba nnyo okulaba nga tebakola kantu konna oba tebenyigira mu kintu kyonna kiyinza bakonectinga na Museveni because they know if they do so bagenda kuba creating wini yaffe. Namboze bechi bakireke sigamba nti mwagala nnyo, of course ye mwagala nnyo bambi. I just love that woman. Naye ono mukyala y'omu ku bakyala be twasigaza abakulu abasalawo taking a bold stand. Ono omukyala mugumu ebbanga lye tukubidde Namboze nga tumuyita omunyampi asigadde tanyeenyezeka taliko oyinza munyeenya. Yatuuka ne ku point whereby nti yasigala bwomu abantu bonna be yali nabo mu byobufuzi beyingira nabo mu NUP bonna bamaliriza nga bagenze. Namboze Betty Bachereke yasigala. Naye tutandise okwagala creatingawo obutalotalo within us. Obwekisiru bannaye, let's learn to listen and watch clips zonna. Ako ka clip kosikawakana mutufu bw'okawulira nga bwe bakasaze nga Kiseka bw'akazannye osobola onnyiga n'ogamba laba abantu bwe tuli nabo naye ng'eyakasaze yasazaako era ne Kiseka kati mbuneya kitono nti ye awulidde ako ka video n'akwatirawo kamera n'agamba bulijjo kye twogera tukifunye, bulijjo kye tubagamba ni Namboze munyampi tukifunye bassebo ne banyabo. Kino wafunye kikyamu nkuzanyidde clip genda ku Radio Simba YouTube channel interview yonna gyeri yavudde kuki okwogera statement eyo yatandikiddewa nje kuzanyidde gwe ssebo banyabandaba twewale okwekuba kankuddiremu argument ya Kiseka tukomewo tovaawo tandikoteekawo embeere ono bamuyita Honorable Namboze muwulirize. Nze nsula mukono nze nsuza sipiika omupya oyagala nze nve ku mutuuze wange gwe bawadde edde obwa sipiika ate ntandika oteekawo embeera egamba nti bagenda mulonda mpozi ogamba kumukakasa wange nkugambye omutuuze wange asula ku kyalo Kyungu Jacobo Oboth ye speaker wa parliament ye 12 nze nga MP wamukiikirira mu parliament obeera onkemye nnyo oba onfudde wa mutima mubi. Ono bamuyita Betty Namboze Bakireke
njagala okootinga bino bigambo byange. Bw'olabanga nga beekwata emikono mu lutalo, olwo luba terukyali lutalo, ekyo kibeera ki? Ogwo gubeera muzannyo. Nga bw'olaba mulingi nti era ddala bino bibadde bigambo by'Ouma Lukisekka. And everyone is entitled to his or her own opinion. Just abantu ffe nga ffe abalabi mu abalina osengejja n'ogamba wano oli mukyamu wali oli mutuufu. I took chance and looked into his commentary section. It is very I just love the way Ugandans now reason. Because when ntunudde mu commentary section ya Kisekka mbadde musanyufu nnyo ne ngamba yes. Bannayuganda kati bategeera. Tebakyabategeerera. Kuba commentary section yeyo nayo bonna abali mu commentary section nawo bamugamba nti owaayi kati oyagala tukole tutya. We all know. Fena tukimanyi numbers tetuzirina. Njagala gezaako wano okubasikira commentary section ya Kisekka ku gundi okwo. Okay, abantu bagezezzaako mulaga mu commentary section nti newonookola otya bali eri be bakola ki? Now linda mu katono nnyo because saagala oli agambe nti simple gwe biki no ekintu tuyina okuba nga tukiraba mu mbeera zonna. In the commentary section, Onagambye, you never understood what she was trying to mean. Kaddu namugamba, NUP doesn't have the numbers. Ono namugamba, but we all understand what she was saying indirectly. Omulala namugamba, but she said that before NUP announcing its candidate, because numbers the interview ajikola NUP never announcing a candidate. Omulala namugamba, her point was clear. Gwe bamaze dda okulonda awo wetuli bannayuganda kati bagezi. You cannot wake up one day and drive your something ku muntu nga mutuufu ebintu fena tumumanyi. Ye muntu aleta namboze ye mukyala aleta point ye sarcastically mukusaaga naye nga point ya agimiininga. So bannaye tutandike okusooka okufumitiriza nga tetunajja mu kamera. Nze nabagamba abantu mugenda kutandika kwokyomu ku omu. Bano abasajja bakolanga video nga commentary section yaabwe yonna ebeera ku side yaabwe. Naye akoze video mulabisiza buli muntu mu comment section ya mugamba. Ono naye mugambe kyenjogedde mu there is something called sarcasm. Oba luzungu lwe batategeera bano bannayuganda. Nemu omulala namugamba go slow toyokya bro. Okera ku macha n'okwata kamera. Nojja nolowooza nti ogenda kwogera sense naye ng'ogenda kwerabisa bwerabisa. Buli omu amugamba mu comment section, but I think you didn't understand her. Teyategedde. Now, nze nga simple sinenya Kisekka. No. Kisekka yagudde ka video ako akatono. Oba yabadde akimanyi ng'akikoze intentionally awo munenya. Ne wabanga ka video akaguddeko bugwi. Teyategedde video na clip yonna simunenya. Yensonga lwaki ntutta obudde ne nnonya interview yonna. Interview yonna. Any fool can understand point ya Namboze. Kati gokeera ku macha n'okola video nga totegedde concept ya statement ye. Oba ogenda kwokya my bro. Bannaye. Ne wetuba tetutegeera sometimes tutandika okwekako tutegeera. Ebintu ebimwe endowooza yaffe etandise okumenya n'abakulembeze baffe. Nagambe twatandika batuyita ba hooligans. Ne tukirwanisa. We started having abaana ku social media kuno nga ba reasoninga. Now you come out and start arguing on such a clip like that. N'okola video ya dakika 10 wena n'emisuwa ne gikwereega.
oba oyo kya ttaano akategedde bampita simple. Mubeere bulungi, mweraba.